Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Abatuwuliriza n'abatulaba ku AL-MIMBAR media group, tutendereza nnyo Allah w'ekitiibwa oyo akyatuwadde chance y'okubeera abalamu, kubanga bannaffe bangi bagenze. Allah okuwa chance n'oyingira mu mwaka omupya oba olina okumwebaza. Abantu bangi abatasobodde gumalako, nga ne sheeke waffe muganda waffe Sheikh Saidi Lubanga yaziikibwa ng'ennaku z'omwezi 31 Desemba, nga wabulayo saawa busaawa tuyingire mu mwaka, naye Allah subhanahu wa ta'ala n'agera nga waakomye era n'ataguyingira, tebayinza kugumubalako. N'olwekyo ffe kati saawa eno ffe tubalwa twayingira mu 2024, twebaza nnyo Allah olwekyo. Tumusaba okusaasira n'emirembe ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abooluganda, njagala tusharingeko ku nsonga etusinze okutusibako ebizibu ensangi zino mu bizinesi zaffe, mu maka gaffe ge tukolera emirimu. So nga ate ensonga eyo ntono nnyo singa twali tutegedde obusiraamu Allah bwe yatusaako, bwe yatumira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'abutusomesa. Ensonga gye bayita al-afu wa tasamuh, kugamba okusonyiwa, okusonyiwa omuntu nti nkusonyiye, n'okusaba ekisonyiwo singa oba olina gw'okosezza. Ekisooka njagala okubategeeza abasseruganda, tewali gw'ogenda kuwangaalira nga tewali bantu. Obulamu Allah ngeri gye yabukolamu, buli kye tunoonya tukinoonya na bannaffe, kubanga bonna oba oyagala okukola ssente era tosobola zikola na bisolo, ozikola mu bantu. Ne bwoba nga walunda bisolo era obiguza bantu. Kati mu makubo gye tutambulira ne bwoba nga oyagala kutambula, teriyo kubuli ogenda kuyitamu ng'oli wekka. Mulimu abantu abalala bava mu cultures za njawulo, bava mu families za njawulo, nabo bennyini ba njawulo. Abakozesa ekkubo otuyita okutambula, ogenda okukola, ogenda okusoma, ogenda okusuubula, ogenda okukola ibada, kubanga ne bw'onootambula nga ogenda kusaala ku musigiti wali abakozesa ekkubo ly'ogenda okuyitamu. Obutale gye tukola abakolera mu butale, abantu bangi tubeera nabo mu butale, tebayinza zimba katale ng'ogenda kabeeramu omu. Ne bw'obeera mugagga nga gwasinga ssente, ng'eziri mu katale ako oba Kawino oba Jinja Central Market oba konna akatale akali eyo ewammwe, nga essente ez'abantu abakalimu ozigatta zonna n'oba nga gw'ozirina omuntu omu, tekisoboka kubeera nga ojja kabeeramu omu, kubanga era ne bw'onooteekamu ebintu wali abagenda okujja okubigula mu kampuni na buli wamu, mu ibaada, oba tugenze Makka oba tugenze mu musigiti kusaala oba ogenze mu semina, wonna wonna oba ogenze, tekisoboka kuwangaala omu. Bwe tumala okukkiriziganya ku ekyo nti tugenda kuwangaala n'abantu, n'olwekyo tulina okukikkiriza nti abantu be tuwangaala nabo, olw'okubanga tebatufaanana, olw'okubanga tuli banjawulo, balina okukolayo ebintu nga bitukosa. Omuntu n'akola ekintu nga kikukosa, sawa nga akikoze agenderedde oba akikoze tagenderedde, alimuhimu ekintu ekyo kibeera kikukosezza ng'omuntu. Naye obuzibu bwe buli ekitusubyeko embeera embi, abantu ne batuuka n'okufiirwa amaka ne gasasika, kubanga n'amaka nago tosobola kubeeramu omu. Bw'osanga omuntu nga yazimba ennyumba nga agisulamu omu, oyo aba alina ekikyamu ku mutwe. Era abantu tebasobola kwesiga, tebasobola kuwa kitiibwa, tebasobola kukubala muntu nga mu nju olimu omu. N'olwekyo kitegeeza famire erimu abaana, erimu abakyala, kati tewaliwo ogenda kuwangaala ng'oli omu. N'olw'ensonga eyo n'omwana gwe wazaala, endowooza ye esobola okwawukana nagwe gy'olina, enkola ye esobola okwawukana ku yiye. Wambeka bwe tulabye nga musajja mulungi n'azaala omwana ate ye ng'omwana mukyamu, oba omusajja mubbi mukyamu n'azaala omwana ate ng'omwana musiraamu mulungi talina buzibu bwonna. Kati ebyo bwe bityo y'enkola ya Allah mu nsi. Naye Allah amala okutumanya nti eyo embeera gye tulimu, n'atuteerawo ebi n'atugirangawo embeera ng'eyo, okugonza obulamu ne butatukaluubiriza. Naye ate ffe olw'okuba kino kyatulema, ne twessa mu bulamu obuzibu ennyo, omuntu n'abeera mu bulamu bwa buli awo tebulinamu mirembe, lwakasonga kano akatono ennyo ke nkugambye nti okusonyiwa. Allah subhanahu wa ta'ala
kyava yawaana nnyo abantu abeekuuma ku busungu olw'okuba nti okukosebwa okwo okuva mu bantu abalala kuleeta busungu. N'agamba bada audhu billahi mina shaitani rajim bismillahi rahmani rahim walkadhimina alghaidha walafina ani nnas wallahu yuhibbu almuhsinin. Allah ayagala abantu abakuuma obusungu. Tetugenda kusobola kumalako bajjama nga tetukuuma busungu bwaffe kubanga okukosebwa kungi. Tulina okusonyiwa kwera muteeka eryo Allah kyeyazaako nti walafina ani nnas. Teyagamba nti basonyiwa bamalayika, naye yagamba afina ani nnas, abasonyiwa abantu bannaabwe abo ababakosa. Akosezza ku mulimo, akosezza mu katale, akosezza mu kkubo. Naye olw'okuba nti binadamu Allah yatukola nga buli mwana Adamu kullu bun Adam khata, buli muntu yenna yava mu Adamu akola ensobi. N'olwekyo ensobi ezo ate abamu bazikola nga tamanyi ngi ku sayidi yo kikukosa. Omuntu ayinza okukola ekintu olw'okuba tuva mu cultures za njawulo nga gwe kikukosa naye nga yitakimanyi. Kati oyinza ogenda nga oli musiza Abawarabu for example, mu Bawarabu eyo n'okola ekintu naye nga gwe tokirabamu kantu naye nga ye kimukosezza. Katugezerezera aliko mu Bawarabu eyo, naye okutuula omuntu bw'atuula n'alannama bw'ati n'akutunuzamu ebigere, wano waffe e Uganda kubeera kuwummulamu. Era oli agamba nti bannayika nandamireko wano n'agolola ebigere bye n'abikutunuzaamu talina buzibu. Naye Abawarabu wano bw'olaba batuula nga beezinzeemu, ewaabwe eri kyakivu ennyo okutunuza muntu munno ebigere, kibeera kya bunyomwefu ekiraga nti ali wansi wa bigere byo. Kati goyinza okutuula mu ddiro ly'omusajja nga bakuŋŋaanye ne weegolola ng'olowooza kya bulijjo kyeno. Kakati olw'okuba bwe bakimanyi, omuntu bwabeera nga musiraamu aba akimanyi nti omusajja ono akikoze lwakubanga kalica zaawukana, takikoze mu bugenderevu. Yakigenderedde naye nga takimanyi nti ku sayidi yo kikukosa. N'olwekyo bajjama tulina okubeera nga tusonyiwa. Tusonyiwa abantu betuwangala nabo, tusonyiwa abantu betulabirira mu maka gaffe. Naye abantu bafiiriddwa amaka oluusi ku kantu katono nnyo. Tasobola kusonyiwa, ate n'ono akosezza tasobola kwetonda. Gamba kagambo sore. Akagambo sore kalimu ennyukuta ntono nnyo. Sore kangu nnyo kakwogera, saba nsonyiwa sore. Naye abantu abamu kabagobesezza ku mirimu, abantu abalala bizinesi zifudde, ne weesanga nga edduuka eryali ery'amaanyi oba bizinesi yali amaanyi yagwa lwakubanga abaagirimu nga babiri waliwo ekyabakosa, omu n'alemererwa okugamba munne nti sore. Oli n'agamba oba teweetonda ngenzi, n'agenda ebizinesi n'egwa. Abalala amaka gafudde, abaana ne bafuuka nga be bakafiiriddemu. Omuntu n'afiirwa omukyala we, mukyala n'agenda, naye ng'omukyala yamugamba nti ssebo wankosezza oba wanyiizizza neetondera. Naye ng'omusajja awoza nze seetonda, nze musajja, nze nannyini maka, nze nazimba ennyumba, nze nakujja ewammwe. Ebyo byonna omukyala okumujja ewaabwe tekikujjaako kubeera ng'okyali muntu. N'olwekyo oli okubeera omukyala tekiraga nti gwe togenda kusobya olw'okuba oli musajja. N'olwekyo bw'obanga osobezza mugambe ensonyiwa, mugambe sore, ekigambo ekyo kitono nnyo, mubeere ng'obulamu butambula. N'abakyala bwe batyo. Naye abantu bafiiriddwa amaka. Tulina abantu bangi betulabye ne mbatuuza mu lukiiko, n'olaba nga mu butuufu omusango gusinze ono oba gusinze musajja oba gusinze mukyala, n'ogamba munaye okusinza ku mbeera bweti ne bweti omusango gwakusinze. N'olwekyo mwetondere. N'agamba sisobola, oba agende, sisobola kwetonda. Kati obutasobola kwetonda obwo ne bubanga embeera ewanvuwa, bagenda okuddayo eka batandikirayo bakomye, ne bawanvuya ensonga, obulamu ne bubakaluubirira. Abantu abamu bali mu maka eyo, omukyala n'omwami myaka na myaka, buli omu tabuuza munne, tebakyasula wamu. Abalina ku mayumba amanene bayawula bisenge, ennyumba bwe zibeera nga ntono bayawula bitanda. Waliwo n'abali ku kitanda ekimu naye nga myaka 5, myaka 3. Olina agamba seeka nze omukyala tumaze emyaka 3 buli omu akuba munne mugongo. Ensonga eri gye mwayingiramukko teyaggwa, kyali yagaana okwetonda, nange siri musonyiwa. Omuntu n'agamba munne nti tali musonyiwa ebbanga eryo lyonna. N'olw'ensonga eyo bajjama, ekigambo okusonyiwa tukitwale nga kikulu nnyo. Gamba sore, gamba sore. Ate bannange singa twali bantu nga
tutegeera ekigambo ky'okwesonyiwa n'okusonyiwa n'okusaba ekisonyiwo obukulu bwakyo walibadde nga ne bw'olabanga nga ye oli gwe weetondera akukosezza era mugambe ensonyiwa kubanga kijjawo bingi kizza obulamu mu mbeera eyo y'embeera gye twalabadde tubeeramu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okumanya eddiini ye, atuwe n'emyoyo egisonyiwa, tusonyiwe bannaffe abatukosa n'okusaba abantu abo betuba tukosezza. Allah atuwe emyoyo emigonvu tubasabenga ekisonyiwo era nabo batusonyiwe obulamu mutambule bulungi. Beebazizza okumpuliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.